Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibye mutya muli mutya bana Uganda mawanga ag'enjawulo gye musinzira okubeera nga mundaba era nga mumpuliriza. Kansuubire nti buli omu ali bulungi, abayita mu bizibu eby'enjawulo mbanakuwalirako ate neesanyukirako nammwe mwenna abatuuse ku buwanguzi. Mbaaniriza nate ku YouTube channel yange amanyi Omumbeja Aisha Nassolo. Neebaza mwenna abasubscribinze, mwenna abakomentinze, mwenna abalikinze na mwenna abasharingiddeko ku mikono gyammwe videos zammwe, mwenna abampabudde mwebale nnyo, wallahi mwe musinga. Ate nensaba naawe wenna ndaba nga tonna subscribinga, bambi subscribinga, sharinga, commentinga, ate kwata ne kaaka akadde such that buli video gye nfulumya etuukira butereevu mu notification zo era n'osobola okubeera ng'ogiraba. Jjukira nti ku YouTube channel eno nsomerako obutabo ate nendeetako ne stories eziri motivational, story gy'owuliriza n'otasigala kiri kimu. Leero olunaku lwakuna tugenda mu maaso ate n'akatabo kaffe. Akatabo ke tuliko bakayita 21 Success Secrets of Self-Made Millionaires nga twakasomako introduction. Ne secret number 1 eyali eyitibwa Dream Big Dreams. Ababadde batambula nange ndowooza mugijjukira. Then ne secret eyokubiri eyali eyitibwa Develop a Clear Sense of Direction. Leero tuzze ne secret eyokusatu. Tutandikirewo awatali kulonzalonza. Eyakanneegattako omulundi gw'ogusooka akatabo ke tusoma ke kano. Butereevu osobola okugenda ku Google Play Store n'obeera ng'ate okadownloadinga ne tutambulira wamu. Yes, secret eyokusatu eyitibwa See Yourself as Self-Employed. Weerabe ng'omuntu weyeekozesa, being self-employed nga gwe yeekozesa. Okay, katugende mu maaso. Yes. I'm the captain of my soul, I'm the master of my fate. Eyo quote yakolebwa omukulu ayitibwa William Henry. Katutandike. From now on, accept complete 100% responsibility for everything you are and everything you will ever be. Bagambye nti okuva kati mpaka obulamu bwe bwonna beera ng'okkiriza kikumi ku kinnaakyo obuvunaanyizibwa ku buli kimu ky'oli na buli kimu ekigenda okutuukako. Oba munfunye bamikwano. Refuse to make excuses or to blame other people for your problems or shortcomings. Bagambye nti gaana okubeera nga okola excuses oba nga weekwasakwasa ebyo ebintu eby'enjawulo ebiba bikulemye oba ebizibu byonna by'oba oguddemu. Gwe nga buli kizibu ky'otuukako olina omuntu gw'ogenda okwekwasa ogambe nti gundi senga tabadde gundi kino sandi kituuseeko, senga bazadde bange bampeerera oba oliawo nandibadde wano, senga kale bannaye nazaalibwa mu famire engagga, senga nange ndi omugagga. Waliwo abantu abamu abalina endowooza eyo. Omukulu ono akugambye nti lekeraawo okubeera nga weekwasa ate ng'onenyanenya abantu abalala ku bizibu byo. Gwe nga buli kizibu ky'otuukako olina gw'okisibako, ekintu ekyo si kirungi. Nga buli w'otambulira mu bulamu bw'okubeera ng'oyagala kunenyaanenya, buli ekikutuukako olina gw'okinenyeza, togenda kugenda mu maaso. Lwansonga oba olina defensive measures ne bakubuza nti lwaki kino kigaanye, gwe ng'omanyi olina excuse yonna gy'ogenda oteekawo. Kale mikwano gyange bakugambye nti lekerawo okubeera ng'okola excuses ate lekerawo okubeera ng'onenya abalala ku bizibu by'oba osanze mu bulamu bwo. Bw'ekitwale nti buli kizibu ekikutuukako gwe ali responsible. Okay. Stop complaining about things in your life that you are not happy about. Refuse to criticize other people for anything. Bagambye lekerawo okubeera ng'ocomplaininga mu bulamu bwo ku ebyo ebintu by'otasanyukidde oba ebitakusanyusa. Era ne bagamba nti lekeraawo okubeera ng'onenya abantu abalala ku kintu kyonna. Okay? You are responsible. If there is something in your life that you don't like, it is up to you to change it. Okay? Bakugambye nti buli kimu ekituuka mu bulamu bwo gw'ovunaanyizibwa. Era ne bagamba nti wabaawo ekintu mu bulamu bwo ky'otayagala, bannange gw'olina okukikyusa. Waliwo omukulu omu yakola kooti n'agamba nti be the change you wish to see in the world. Beera enkyukakyuka eyo gye wandyegombye okubeera mu bulamu.
wemba serabidde alabika yali omwami ayitibwa Mahatma Gandhi alabika yoyo Mahatma Gandhi omwami oyo omuyindi alabika ye yakola kooti eyo. Beera enkyukakyuka eyo gye wandyetaaze okulaba mu nsi eno. Naye abantu abamu bo babeerawo nga balowooza waliwo omuntu ali responsible okubakyusiza obulamu bwabwe. Mukwano gwange weerimba, gwe ali responsible ku bulamu obwo bw'oyagala okutondawo olunaku lw'enkya. Future yeyo gy'oyagala okweyagaliramu ye gwe ali responsible okubeera ng'ogyetonderawo. Teri muntu ali responsible kubeera ng'akutondera obulamu obulungi bw'oyagala. Bw'oba olinda omuntu akutondera obulamu obulungi bw'oyagala owedde, kubanga n'oyo gw'olinda naye alina ebirooto bye kyekisinga okwasa ennaku. Kati golooza anaamaliriza ddi ebibyadde ku bibyo. So banange tubeere enkyukakyuka eyo gye twegomba okubeera mu bulamu bw'ensi eno. Enkyukakyuka eyo gye weegomba okulaba. Woba olaba nga ku kyalo kyammwe w'obeera ekyalo kikyafu, bantu bakyafu, buli omu beere kitandikire ku ggwe. Bakuŋŋaanye bagambe bannaaye yessaawa tweyonje, mukole bulungi bwansi, naye tobeera ogamba bano nabo bakyafu balala, bano nabo bakyafu bulala, ye bannaye oba tukoze tutya. Kirina ttandikira ku ggwe. Gwoba tolina kyosobola kukola manya teri asobola kukola ekyo, wabula ate ggwe enkyukakyuka eyo wetandikira ku ggwe n'okuŋŋaanya banno. Ogenda olaba ng'ekintu ekibadde ekizibu ate mwana wattu kifuuse ekyangu. Therefore bamikwano, yes batugambye nti kiri eri ggwe okutondawo enkyukakyuka eyo gye wandyetaaze okulaba, either ku kyalo kyo, either mu makaago, mu guruupu mw'oli gwandaba era mpuliriza. Mu nsi yo oli responsible okutondawo enkyukakyuka eyo gye wandyetaaze okulaba. Oba munfuna bamikwano, tugenda ku paragraph endala. You are in charge. The top 3% of Americans see themselves as self-employed, no matter who signs their paychecks. Bagambye gw'oli mitambo. Ne bagamba nti abantu 3% mu America bo beeraba nga abeekozesa nga tebafuddeeyo kwani abasasula. Okay? The biggest mistake you can ever make is to think that you work for anyone other than yourself. You are always self-employed. Bagambye nti ensobi ekyasinza okubeera ennene gy'oyinza okukola kwe kulowooza nti waliwo akukozesa bannange. Ne bagamba nti buli kaseera gwe weekozesa. Bwe neoba olaba ng'olina omulimu kw'oli, kitwale nti gwe weekozesa. Onookitwala nti gwe weekozesa, ogenda mmanya principles z'ogenda okufolowinga okubeera nga otambuza emirimu gyo bulungi ate nawe okubeera nga ebintu bikwanguyira. Naye gwe buli w'okitwala nti ndaba emirimu gyenkola si gyange, ndaba bino byenkola tebinkwatako, ebintu bigenda kukufuukira bizibu. Naye buli w'okitwala nti byokola bibyo, gwe weekozesa, ogenda kwekolera timetable, kino wekivaako kino kyekiddako, togenda na kufuna buzibu mu mirimu gyo. Mu abaana bakola mu mayumba bamikwano, oli awo mu nnyumba y'omuntu naye kitwale nti oli mu makaago. Kitwale nti oli mu makaago, ebintu bijja kwanguyira. Naye wona kitwala nti ndaba ndi mu nnyumba ya muwalabu, ndaba n'ebyenkola tasiima, emirimu gigenda okukalubiriza ggwe, tojja kukyagala. Lwansonga omanyi ndaba si byange, naye omanya nti okay, najja kukola wano gana amaka gange atwale nti gange. Muli weebuuze amaka gange nandyagadde mbeere nga handolinga ntya, tinkeera ku makya nenkola kino nakino nakino nakino, buno budde nenkola kino, buno budde nenkola kino. Ate nakitandika kigezeeko olimbuulira oli b'osobodde. Ojja laba nga buli kimu kikwanguyira nga ne babboosi bo tebakyalekana naawe, ate nga naawe ofuna obudde obukola ebibyo ng'omuntu. Naye obuzibu bwaffe buli kaseera tuba twagala batubeereko ng'era omuntu gwe bakozesa. If you see yourself as self-employed, ebyo bizibu tojja kubeera nga ate mukwano gwange obisanga. Okay. Wano ne batugamba you are always the president of your own personal service corporation, no matter where you might be working at the moment. Bagambye buli kaseera ye gwe pulezidenti w'ekyo ekitongole ky'olimu, tofaayo wa gy'okolera mu kaseera ako. Gwe weetwale nti buli w'oli gwe mukulu waawo. Muli weebuuze
omukulu wa wano yandibadde biki byakola, ebyo byennyini byoba okola, emirimu gijja kwanvira. Naye buli kaseera weewa otwala nti ndaba nina omuntu ankozesa alina okumbeerako buli kaseera kola kino kola kiri kola kino, ebintu bijja kukalubira owulire nga naawe emirembe gikuweddeko. But if you take that responsibility n'ogamba okay, kino kankitwale nti kyange, ojja laba nga everything becomes easy for you. Tugende ku paragraph endala. When you see yourself as self-employed, you develop an entrepreneur mentality, the mentality of a highly independent, self-responsible, self-starting individuals. Bagambye nti weeraba nga gwe yeekozesa oli self-employed, ojja kufuna endowooza y'abo ba entrepreneur, endowooza ey'abantu abeetongodde, endowooza ey'abantu ab'obuvunaanyizibwa, endowooza ey'abantu abatandika ebintu eby'enjawulo. Instead of waiting for things to happen, you make things happen. Mu kifo ky'okulinda ebintu babikolere, bannange obikola. Mulimu abantu abamu nga ye buli kimu alina bw'asuubira okimukolera. For God's sake, obadde okimanyi nti n'oyo gw'osuubira oba oliawo okikola naye ate alina bw'asuubira okikola. Kati gwe lutwale nti lujegere, osuubira ono okukolera kino naye akisuubiramu oli naye akisuubiramu oli, olowooza ani abagenda okikola? Bannange, instead of waiting for things to happen, make them happen. Bw'atyo Brian Tracy, omwandiisi w'akatabo kano, bw'atugamba ate ng'era mutuufu. You see yourself as the boss of your own life. You see yourself as completely in charge of your physical health, your financial well-being, your career, your relationships, your lifestyle, your home, your car, and every other element of your existence. Okay? Bagambye nti buli kaseera weerabe ng'omuntu ali mu mitambo gy'obulamu bwo, omuntu ali mu mitambo gyo ebyenfuna by'okubeera nga birungi, omuntu ali mu mitambo gy'emirimu gyo, omuntu ali mu mitambo gya relationships zo, abo abantu b'odiringa nabo, omuntu ali mu mitambo gy'obulamu bwo, oteye wandyagadde obulamu bwo bubeere, omuntu ali mu mitambo gy'amaka go, omuntu ali mu mitambo gy'emmotoka yo, na buli kintu kyonna kyonna kye weenyigiramu. Weefuule nti gwe mukulembeze waakyo. Then muli weebuuze omukulembeze wa kino yandibadde akola biki? Ebyo byennyini bye weddamu by'oba okola, ebintu bijja kukubeerera byangu. Wano batugambye, this is the mindset of the self-made millionaire. Eno y'endowooza oba y'endaba y'ebintu ey'omuntu mu butuufu omugagga. Omugagga yeerandiza yekka, ye bw'atyo w'alaba ebintu bye. Ye yeetwala nti buli kimu yali mu mitambo gyakyo. Teyeefula nti buli kaseera ali under someone, wabula buli kaseera yeefula okubeera nga okay. Teyeewanika nti like akitinge like oba ye boss ayite nnyo ku boss amulinyirire nno, naye ye muli mu ndowooza ye akitwala nti kino kyange era n'akola ebyo. That's why bakola ebintu ne batuyitako nga ffe tusigalidde mabega olw'endowooza yaffe gye tulina, that mindset, you know. Yes. Then atugambye, the self-responsible people are intensely result-oriented. They always take high levels of initiative. They volunteer for assignments and are always asking for more responsibility. Bagambye nti abo abantu ab'obuvunaanyizibwa ekisukkulumye buli kaseera bo baba beetaaga results, ebyo ebivaamu tebafa ku process. Mulimu abantu abamu nga ye walowooza ku njagala nno okufuna kino naye biki bye ngenda okuyitamu, n'alaba nga byagenda okuyitamu agenda kubonaabona nnyo nebyasuubira okufuna n'abivaako. Omuntu walowooza ku kugaggawala n'alowooza byagenda okuyitamu wano mu lugendo lw'obugagga, n'agamba hosika bugagga ebyo sijja bisobola. Naye nga mwana wattu it takes her oba him okutuula wansi n'asalawo. So abantu abamu abaavu balina endowooza eyo kugamba bo bali process oriented, bo bafa nnyo ku process, bagenda kuyita mu biki. Naye ate abagagga bali result oriented, bo bafa ku biki ebigenda ovaamu nti ngenda kugaggawala nti ye kati bino ebisigadde byonna akitwala nti byangu, bino ebisigadde akitwala nti byangu era n'abyenyigiramu. Tugenda olaba atuyiseeko ne twebuuza ye gundi oyo akikola atya.
bo beenyigiramu mu bintu ebyenjawulo, buli kaseera beewaayo okukola emirimu egy'enjawulo ate baba banoonya obuvunaanyizibwa obulala buli kadde, tebabeera okuzinga mikono. Bwe balaba ekyetaagisa okukola beenyigiramu butereevu. They don't wait for anybody to act. They are the first actors. Okay? Yine paragraph endala. As a result, they become the most valuable and respected people in their organization. Olw'ebyo bye bakola okubeera nga buli kaseera bo beetwala okubeera nga kino kyabwe, bakikola n'omutima gumu, batwala obuvunaanyizibwa ku buli kimu, tebanenyaanenya, beenyigira mu mirimu egy'enjawulo kaseera banoonya obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Kino kibaleetera okubeera nga be bantu abasinga okubeera ab'omugaso era abaweebwa ekitiibwa eyo yonna gye bakolera. Okay? They continually prepare themselves for positions of higher authority and responsibility in the future. Buli kaseera baba beeteekateeka ku ebyo ebifo eby'enjawulo ebinene n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo mu biseera byabwe eby'omu maaso. You should do the same. Agamba nti naffe tulina okukola ekintu kyekimu bamikwano. Here is a question. Wano waliwo ekibuuzo. If you were a president of your company for a day, or were completely responsible for results where you work, what one change would you enact immediately? Agambye nti senga obadde pulezidenti wa kampani eyo gy'okolera olunaku lumu, obanga gwe pulezidenti immediately ng'obuvunaanyizibwa bwonna obwa results ebyo bigenda ovaamu mu bye mukola gwabwetisse. Agambye nti nkyukakyuka ki gye wandibadde okolerawo mbagirawo, immediately gye wandibadde okolerawo. Agambye nti whatever it is, write it down. Agambye kyonna kyekiri kiwandiike wansi. Make a plan and begin implementing it today. Kyonna kyekiri ekyo kyewandikoleddewo mbagirawo, kiwandiike wansi, okole pulaani yaakyo, okitandikeko kati. Okay? Then agambye this action alone could change your life. Kino kisobolera ddala okukyusa obulamu bwo. Action exercise nga bulijjo gy'atulekera mu buli secret gy'aba tuwadde. Tujjukira nti mu secret eyasooka Dream Big Dreams yatulekera action exercise. Kansubire bannanga bali serious mwagikola, yatugamba esobolera ddala okyusa obulamu bwaffe. Ne secret ey'okubiri, develop a clear sense of direction, nayo yatuwa action exercise. Kati ne wanera still atuwadde action exercise egamba etya: identify your favorite reasons and excuses for not committing wholeheartedly to your financial goals. Agambye nti funa ensonga oba noonya ensonga ezo gwe z'osinga okwagala oba ebyekwaso byonna by'olina ebikulemeseza okubeera nga weewaayo n'omutima gwo okubeera ng'otuukiriza ebigendererwa byo ebyo ebikwatagana n'ebyenfuna. Wanagamba, is there anyone or anything in your life that you are blaming for holding you back? Waliwo ekintu kyonna oba omuntu yenna gw'onenya okusiba emabega. Whatever it might be, accept complete responsibility for your life and take action today. Agambye nti kyonna kyekiri, kkiriza nti ebyo byonna by'onenya n'abantu bonna ab'enjawulo byeweekwasa kitwale nti obwo buvunaanyizibwa bwo, era kitwale nti obwo buvunaanyizibwa bwo ku buli kimu ekyo mu bulamu bwo, era ku ssaawa eno otandikirewo okutekinga action. Ebyo byonna gwe byobadde olowooza nti bikulemye okubeera ng'okola ng'olina byeweekwasa. Agambye nti kitwale nti buvunaanyizibwa bwo era mbagirawo otekingirewo action. Oba obadde olina omuntu gw'olinda abeeko byakkolera, muveeko. Bano tulekerawo okubeera nga tudipendingira ku bantu. Buli wodipendingira ennyo ku bantu ojja gettinga disappointed for real. Gwe kitwale nti buli kimu ky'otandise kiri ku ggwe. Don't depend on anyone. You will get disappointed for God's sake. Take responsibility for anything that you want to be. Just take the responsibility. Don't think that so and so will do for me this and this. No. Gwe kitwale nti gwe alina okwekolera buli kimu. Bwe baba bakuyambyeko it's okay. Naye tobeesigulirako kubanga ojja kumenyeka omutima nga tebakoledde ekyo ky'obadde obasuubiramu. So, omuntu bw'obeera n'endowooza eyo kijja kwewazisa okubeera nga weekwasakwasa abantu ku bikulemye just because you've taken the responsibility. You know that anything concerning your life, anything concerning your future, it's all up to you. There is
not anyone that is responsible for that. Okay, yeah. So bamikwano, yebadde secret yaffe ey'okusatu. Mbagala nnyo, mbagalira ddala. Tujja tandikirawo ku secret yaffe ate ey'okuna. Secret yaffe ey'okuna kanji bagambe bagiyita do what you love to do. So ogenda n'ogisomako n'obeera ahead. Mbagala nnyo, mwebale kumpuliriza. Mbasaba musubscribinge, mukomentinge, mulaikinge ate musharinge. Bamikwano, yakyenzizaamu amaanyi bwe mukola ekyo. Nammwe mwenna abampuliriza bannaye, I really respect you so much. Just keep it up, big up. May God bless you.